Okay, nze lujja bulungi atulaba tuli Namugongo, tuli maka amalungi ge tuzza okubeera nga tubalaga gwe alina interest okwerako mu environment erabika weeti ekiseera kyonna ky'oba oyagadde ng'oli ne famire yo oli wekka oli ne patanawo byonna tubibaleetedde nga we tubanjulira ekifo kino kyogenda okubeera nga ate okuba bukubi ku nnamba z'essimu z'olaba wansi awo obeere ng'oyogera ne bannannyini kifo kino ate olabe engeri gy'osobola okuba nga webookingira space ennungi okuzaama. Devi ogamba otya? Yendisebo. Obulamu bwo? Obulamu si bubi. Pozi obubwo. Namugongo agamba atya? Namugongo talina ttabbo. Namugongo ali bulungi era nga w'omulaba musirifu. Wano tuli kumpi n'ekigwa ky'abajulizi? Yes sebo. Tuli kumpi n'ekigwa ky'abajulizi. Meters ntono nnyo okuva ku kkubo, ekikubo ekidda Essonde ekidda ekyaluwajjala, meters ziringa 5. Ekifo nka kisirise nnyo ate nga ndaba kolansi buli w'ekikomera. Anti ekifo era woba weegendereza mulimu nnyo ba corporates. Kitegeera sigamba mbu era mulimu nnyo ennyumba ezirimu era woba ozitunuulira olaba nga nnyumba z'abantu abaagala nnyo emirembe. Eno enkola gye tulimu katulabire gy'oyagala okwanjulira Abannayuganda gye bayita batya? Airbnb kye kintu kangambe Abannayuganda abasinga kye basinga okutegeera Airbnb. Naye nga Airbnb yo yandibadde nga hoteri naye nga enjawulo eriwo ku hoteri mbu wano obeera nga ali ewaka. Ekifo kibanga obanga ali ewaka buli kimu ky'oba oyagala okukola osobola okikola nga tewali muntu agenda kuwa mateeka. Eno enkola yava wa ng'eddibiza nnyo zi hoteri? Eno enkola yava mu Bazungu. Kati ennaku zino engeri omulembe gye guli ogwa .com abantu twagala nnyo engeri gye tulina abantu families ebweru twagala nnyo omuntu nga waali ebweru waba akomyewo abantu abamu baba baagala nnyo ebifo nga biri private nga ayagala nnyo private life. Kati ky'oba olaba eno enkola tugezaako gy'adopting tugezaako ogikoppolola ku bali Abazungu. So amaka gano gaazimbibwa nga omulamwa gwakulaba nti omuntu ajja n'agapangisa nga we gali? Weekiri omuntu oba omaze okugapangisa kubanga kati tulina enkola za mirundi ebiri. Omuntu asobola tugeze okuba nga asobola okubookingira online ku internet ne waliwo enkola endala mbu omuntu wabanga ennyumba tugeze agirabye asobola okuba ku nnamba y'essimu netumukola ki netumuwa endagiriro wasobola okututuukako netumuwa details zonna ez'ennyumba. So engeri gye tuli on site njagala breaking it down services ky'omuntu zafuna nga apangisizza amaka gano obudde bwonna bw'ayasobodde. Kati omuntu waba apangisizza eno ennyumba services eziriwo ekisooka security eri tight. Kyenyinza okubanga mu bulamu bw'ensi tewali muntu ayagala agenda awantu nga tewali secure. Security eri tight okubanga tulina security cameras waliwo n'aba likes police abayitaayitamu okusinziira ku environment gye tulimu. Tulina spacious garden. So n'oba olinayo kapateko akatonotono ne famire yo musobola oteekawo newebeera tenti musobola okubeerawo ka space kalungi olabika bulungi ebimuli weebiri bisobola okulabisaawo bulungi oba muzze ne famire yo oba oyagala picnic osira stilo osobola okunyumirwawo. Mbu emmotoka ne weziba kubanga emmotoka esooka okujjayo emmotoka ezisukka ziringa 5 ku 6. Space emala bulungi nnyo oba olina abantu bo n'oba olina abagenyi bo nga wazze of course tojja kweraliikirira parking embu ati emmotoka zaffe tugenda zireka wabweru nedda zonna ziba zijja kuyingira munda. Omugenyi ajja atambulira ku kolansi ndabe kolansi paka ku gate. Weekiri omuntu ava ku main road eyo Namugongo road okubranchinga wano era oba ogenda vuga nga 50 meters from the main road okutuuka wano kubanga ennyumba eri ku kkubo kwennyini ate kolansi totuuka eri ku kikubo ky'ettaka okuva ku gate waliwo security camera CCTV camera akyadda jjo omulaba era oba tomwetaaga tomuggulirawo okitegeera. Kati CCTV camera ng'ozivuddeko tulina ne waya z'amasannyalaze zitwayongerako ku bisenge okwetooloola ennyumba yonna so that omuntu yenna waagezaako okutambaala mbu oba akwatako
ye abamanyi ekiba kijja okuddirira kubanga amasannyalaze go gakola ki go gattirawo. Kati ekyo nakyo kituyamba nnyo ku bintu ebikwatagana ne security. Mbu kasita tuteekako ne tugamba kati omuntu abazze yaba amanyi yaba asalawo n'agamba munange oba nze engeri gye nina abaana musaze nze so gateekako ekiro wenkonkona kadde oba nyina konkona gate. Tokonkona gate. Tulinawo karingi bell wabweru. Mbu omuntu w'obozze osobola okkanyiga era kwegamba omuntu ali mu nnyumba aba awulira mbu waliwo ali ku gate. Kati omuntu ali munda mu nnyumba waddembe ogenda ku CCTV camera n'akebera n'agamba ono mbadde musuubira oba ono mbadde simusuubira. Ate ng'ovuddeko ne ku ekyo tulina ne gate ya remote. Gate yaffe ya remote. Mbu nsobola okubeera eri mu nnyumba nendaba mbu gwali ku gate n'ennyiga bunyizi kapeesa neggulawo n'ayingira n'emala neggalawo. Kati byemu kubiri wano. Tulina sensa zaffe ez'amataala mbu n'oba kwegamba nga tugeze wakooye nnyo owummudde teweetaaga ate kuzuukuka ate kukola ki gajjako geteekako gokka kasita obudde buwungeera ne gamala ne gejjako ng'obudde bukya saa nga 12:00 yes. Then we tuyingira munda ennyumba efaanana etya? Munda ennyumba omuntu omulabi waffe yenna oba omuntu yenna atuuka mu kino ekifo tewali muntu yali ayingidde mu nnyumba munda n'atasiima. Munda mulabika bulungi nnyo era tulina space. Ennyumba yenkana etya? Ennyumba erina tulina sitting room ne tubeera ne dining ne tubeera ne kitchen ne tubeera ne like washing machine CCTV camera area ne tubeera ne 3 bedrooms. One of the bedrooms a master bedroom nene bulungi nnyo erina king size obuliri bwa king size wetuyita king size. Ate nebeera ne bathtub munda. Then ne bino ebisenge ebirala era nabyo birina like showers ne toilets nabyo biri different. Kuliko eky'abaana wekiri waliwo ekisenge mulimu ekisenge ky'abaana n'ate abaana era walina we basobola okunaabira naye nga tebanaabidde mu master bedroom. Tulina ku master bedroom tulina bathtub ate bathtub tulina ne water heater mbu tuweetaaga kunaaba mazzi ganyogoga. Olina okunaaba amazzi eba choice gwasalawo n'ogamba mpulira njagala kunaaba aganyogoga naye ng'amazzi agookya tewali kizibu gabeerawo full time. So sijja n'amasuuka bed cover teweetaaga kujja n'amasuuka oba ekintu kyonna mu nnyumba. Ekintu ky'olina okujja nakyo nga ggwe omuntu ojja buzinansawo yo erimu engoye zo naye amasuuka bed cover buli kimu mwekiri mu nnyumba. Nga wozze osangawo buli kimu okuva mu fumbiro mu masepiki mu kuuka. Tulina microwave tulina kuuka bwi amasannyalaze osobola okufumbirako kyoyagala. Tulina kuuka erina oven sigamba just mu kuuka naye erina oven munda osobola okuteekamu ebintu byo n'obifumba ne bijja mpola mpola nga ofumba ebirala kungulu. Then tulina microwave tulina fridge munda tulina sideboards mwosobola oterekamu ebintu byo naye ate mu sideboards era ojasangamu amasowaani glasses ojasangamu forks ebijiiko buli kimu basically ekibeera mu ffumbiro ojja kisanga mu ffumbiro lyaffe. Wetwogera ku sitting room oba tusooke na dining. Dining esobola abantu nga 6 be basobola okujja kubanga ina obutebe 6. Kati omuntu yenna kwegamba nga ina family nsuubira eba ebamala bulungi. Dining space yeyo eri standard. Sitting room ate nesukkawo kubanga ate yo tulina leather seats ng'omuntu w'otuulamu togenda ate kugamba ate nenyiga oba kiki owulira obeera comfortable owulira ddala entebe nga zeezo ezamalayo. Flat screen njiraba. Flat screen, it's a smart flat screen. So connecting to YouTube. Buli kimu Netflix, YouTube. Osobola okukolerako buli kimu.
osobola okukolerako buli kimu, osobola okuteekako firimu yonna gy'oyagala kuba Netflix eri connected to internet ya wano. Naate wano ate tulina unlimited wifi. Yeah. Nawe mba ntudde wano wabweru mba nsobola gya accessinga. Connected bulungi nnyo. Ku TV simu yange. Ku TV, ku simu yo, ku laptop, gadget yonna esobola okwaccommodatinga abantu abasukka 10. Nga bonna wifi, yes. Ate nga byonna eri fast. Kubanga it's a fiber wifi. Yeah, si micro za waves enetuukira ddala kati tewali connection weesobola kuluzingira mbu ate evuddeko tevaako. Waliyo abantu abanyumirwa omupiira nga bo weekend it is about football oba bamu bikonde byonna ebyo sports ezibeera ku DSTV. So tokonyeewo. Kati nze ndi musajja ayagala omupiira. Kati awo ekintu ekikwatagana ne DSTV webanga teri mu nnyumba erabika ng'eno then kegamba mba ndi muntu mukyamu nnyo nkitegeera. Naye kati saawa zino DSTV weeri kubanga emipiira nga we nkugambye mbu osobola okukyuzinga either ogulabira ku simu yo oba ogulabira ku flat screen gwasalawo nga gwe omuntu. Naye nga DSTV weeri emipiira osobola okulaba nga weeyagala, osobola okulaba any type of entertainment. Kati ekintu ekikolagana ne entertainment okutandikira ku internet DSTV buli kimu weekiri. Emabega waliyo space. Emabega waliyo osobola okukoleramu buli kimu naye behind the house. Emabega space eriyo nnene nnyo lwa nsonga emabega kati waliwo abantu abayinza okukera ku makya ne bagamba waliwo balina kapate kaabwe osobola okwokizaamu iyo mucomo okitinga abantu n'otawunyiriza abantu mukka abali eno mu maaso. Osobola okwokizaayo mucomo, osobola okufumbirayo n'ekintu kyekirala ky'oyagala nga ggwe omuntu okitegeera ekiri outdoor. Nkitegeera ekintu bwekityo ekintu ekiri outdoor nga si kya mu nnyumba kubanga tuyinza mu nnyumba oyinza okuba waliwo ekintu kyo kati nga omucomo togenda gwokiza mu nnyumba. Oba olina okufuna awantu nga waliwo space ng'ate kwegamba togenda kutaataganya bantu balala ati abakola ki bw'oba oyise oba bw'oli nabo. Space emala. Wemba mbuukinga nyina kubeera wano bbanga ki opangisa bukoma ku bbanga ki? Kati oba obuukinga wano wantutera nnyo gamba mbu omuntu abajja aba alina kuyingirawo ssaawa nga 6. Then enkeera oba obuukinze tugeze olunaku lumu enkeera era bagita check out buluzungu. Enkeera oba olina okucheckinga out ssaawa zibanga 5:30. So mubala per day not per month. Tubala per day. But era omuntu ayagala okubeerawo okumala ebbanga maybe okuva ku wiiki emu ogenda waggulu tusobola otuula wansi ne tuteesa. Naye nga mwesofa mubala olunaku lumu. Olunaku omuntu lwabaddewo oyasuzeewo ne tubala. Ebintu bingi nnyo ebiri mu kifo kino kandowooze nti ebbeeyi esoboka. Ebbeeyi eri nomo esoboka bulungi nnyo lwa nsonga wano waliwo retail shops eziri okumpi mbu woba waliwo ekintu kye weetaaga bayitha tulina omuntu omuyambi omusangawo naye nga tasulawo. Omuyambi omusangawo woba waliwo kyoyagala woba oyagala kwegamba okulongooseza byonna asobola obikola. Kifo kirungi, kifo kikakkamu, security nnungi, ebintu ebiri mu kifo kino byonna birungi. Kati nandiyagadde omunnayuganda yenna ddala mu nsi yonna kubanga sijja gamba mbu aba wano bokka nabula mu nsi yonna ng'aba wano kuwummulamu ekifo kino kiba kijja kukolera nnyo kubanga waakadda lwa nsonga tetulina nnyo mateeka mbu ate simanya mbu wano tolina kukola kino ekifo kasita nga okipangisiza kiba kikyo ffe kiba kivudde mu mikono gyaffe kiba kikyo ky'oba oyagala okukola
okikolerawo n'obeera n'emirembe kasita oba buvunaanyizibwa ng'ate togenda kwonoona. Enamba z'essimu ya MTN 0786 339 006, eya Airtel 0705 30 50 87. Tulinayo n'enamba y'ebweru, omuntu gy'asobola okukozesa +44 73 85 36 53 88. Nkowola abasama kubanga abo mbayita basama. Nkowola abasama bonna December yino etuuse. Mujje mu booking kana akafo kino ekifo munyumirwe. Munyumirwe kino ekifo munyumirwe mujje ne family zammwe ne mikwano gyammwe mujja kunyumira ate temujja kwejjusa ate n'omwaka ogujja ne guli mujja kuleeta n'emikwano gyammwe kubanga ekifo kirungi nnyo.